nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katikko masira Omulungi ali ku Delta TV nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu programu eno ebintu bizibu. Nze nasaliriddya naye nga tukubuuza ku gwenaali eyo bannange mugamba mutya abali mu kukola tugamba nti mugyebaleko nga wadde tukimanyi nti nno mukyali batono ddala naye nga tusuubira nti embeera maaso eyo ejja kubanga etereera. Tusaasiddeko nnyo gwe ali eyo afunidde mu kana kaseera ebizibu nga okuva twayingira eno lockdown gye tubaddemu okuva ekirwadde ekya COVID-19 ekyatandikanga ebintu tebitambudde bulungi. Tukusaasideko nnyo nnyini ddala. Nsaasideko bannayuganda mwenna abafiiriddwako abantu baabwe naddala abo abali e Bulaaya kubanga ffe Katonda kyatubiseko akasubi tulwaziza naye tetunaba kufiirwa muntu n'omu. Kale no tukyabayiza Katonda naye ate era ne tusaasira abo bambi abafiiriddwako abantu baabwe. Kibi nnyo kibi ddala. Awo twongera ddala okusaba essaala nga weesabira gwe ng'omuntu kubanga kino ekirwadde tekyasosodde wa bulaaka na mweru aye tekyasosodde mawanga so ffenna kitukwatako ng'abantu naye nga tukwaniriza nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero oyinza okwebuuza tuleese eki. Tukyali mu kaseera akazibu nga bwe nkutegeezezza. Bangi ogenda kwongera okubalaba because tukuleetera wanene abantu abalina obuzibu wano ne wali. Ntera bagamba nti ebizibu tebikitegeeza nti abantu balina kubanga balwadde bulwazi. Waliwo n'ebizibu ebya bulijjo. Oli si mulwadde naye nga talina mmere. Ekyo kyonna kibeera ekizibu buli muntu so alina ekizibu kye ng'omuntu. Naye nno wali abantu abasinga babeera batuleetera amawulire. Betugamba kuba ne ba celebrities kubanga ffe wano tumanyi nti no ba celebrities tumanyi nnyo abayimbi. Well, bakoze amawulire mangi naye abayimbi bano abayimba ennyimba ezaffe eza bulijjo ze bagamba ez'ensi balabika nnyo eri abantu. Ate bambi bano abayimbi betugamba nti ba gossipo abayimba ennyimba eza Katonda balayika naye si nnyo naye nga tetumanyi lwaki. Tetumanyi oba abantu mwababirabo batemuli balokole ba Simon binyumirwa nnyo bino ebyekikiri simanyi kale naye nga olunaku olwaleero ate kinkoze bubi okumuleeta nga oba oli awo naye abaddeko n'ebimutawaanya. Kyannyumidde bambi nga talina bimutawaanya naye olwokuba nti ye program bwetyo bwetambula tukuleetedde omukyala Joan Ndikirya. Abasinga muyinza okuba mumumanyi nnyo oba mumumanyi sayidi eri nti oba Joan Makumbi naye leero katukwese Joan Ndikirya. Akayimba kano kogenda okulaba
nsuubira okategeera bulungi nnyo mu ebyo ebiseera nzijuka tewaaliwo nti oba njagala nnyo Katonda basagala Katonda kayimba kakuba n'omusamizi omusanga wali nga akataddeko Mukama nkwesiga gwe sibimanyi kuyimba naye nange nkagala ng'omuntu So gwe tulinayo olunaku olwaleero lwaki tuli naye biki byayiseemu mu bulamu okusoomoozebwa n'ebiringa ebyo agenda kuba abitubuulira naye nga nsaba nayongeko tulabe omukyalo ono Joan ate programu egende mu maaso nje musanyusa nange mukwano naye olabika bulungi olabika bulungi Mukama Yesu yeebazibwe ekitiibwa kya Mukama nyinza okuba nga ndeseeyo ebitiibwa byo nyinza okuba ndeseeyo erinnya nga siryogedde bulungi nsawo beeyanjulire obabuuzeko then tugende maaso amannya gange nze Joan ndi kirya njagala nnyo okukozesa okubakakasa nti ndi mulokole najjuzibwa omwoyo ekyo kyo kyenyumiririzaamu and I'm a gospel artist ye mukwano akayimba kembagambye ako nze nakawulira bani mu senior 2 okafuma mwaka ki 2000 akayimba kafuluma 2000 nali mu P7 no P6 kamusakalera ngoli baby nindako mu 2000 yeah 2000 nikamanyika ye mukwano
ensonga lwaki ndowooza nze nakanyumirwa nnyo mu senior 2 bakanga kafuluma nga ndi mu P6. Oyimba bulungi simanyi oba bwe kikyali kayimba kanyuma nnyo 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 kibwa kya Mukama. tuddeyoko katono 2000 ke kayimba kakasooka oba ke kayimba akasooka tho nayimbanga mu church naye kufulumya ennyimba zange nali nga mu worship team naye kufulumya akayimba kange album eyasooka ke kakasooka. Yes dear. ke kakasooka ebintu bya Mukama bino olwo wali olokokedde ddala nga bwogambye nti oli mukyala mulokole ajjudde omwoyo oba byali byawo bikyali byakugezesa? Nze nalokoka ndi mu P6 nga nina emyaka 11 olwo nali ndokokedde ddala nga kinga nkitegeeza. Yesu nga wamutegera maama? Munnaye ekisa kya Katonda. Kiba kisa kyenyi. Ekirungi yali mulokole. Kati yensonga lwaki twamutegeranga bukyali ye mukwano. That means mu bulamu bwammwe mwabumala nnyo mu church. Kituufu. Nakati? Yes dear. Abantu nga bwe bagambye nti tunyumiddwa nnyo oba artists bana ababuukabuuka n'ebiringa ebyo bayimba ennyimba ez'ensi. Joan, lwaki mwe aba artists abayimba ennyimba eza Katonda tambadde nnyo mu bantu simanyi oba nokitegeera bulungi? Nkitegeera mukwano. Nze ndowooza ng'amazima netubadde mu bantu ndowooza tetulina ba promoters nga ab'ensi we bali. Ab'ensi balina ba promoters abatwala in different places whereas we gospel artists tetubalina. Kyekizibu ndowooza tubeerayo eno tetumanyikiddwa tetulina batu promoting batunda mu bantu ye mukwano. Naye ate nga weewuunya nti osanga abantu ennyimba ezammwe zeziyimba mu mamotoka g'abantu like baziwuliriza. Neyongera okwebuuza naye kati mubawuliriza lwaki temufayo oba olyawo okubanonyako? Because nange ngwesalidde ng'omuntu. Temutunoonyeza. Kuba kati oba bw'ogamba nti wammanya nga oli mu P6 lwaki tewannoonya luli? Oba luli nange nali nkyali muto nga sibitegeera. Kaga nekizayo abantu like abakola nga omulimu gwenkola kyentegeeza nti oba oleo twekubidde ne tutagendako sayide. Kituufu. Obulamu bukutambulidde butya okuva lwe walokoka paka kati? Obulamu tebwali buzibu naye ekiseera kyatuuka nga bondaba kati si bwe nnali muntu yankuba luyi nenfuna clot kati natambulanga nayo nze nga simanyi nga ndi bize enkola emirimu gyange n'ekiseera kyatuuka clot eyo abasawo bagamba negenda ku central nervous system nengenda mu koma kati ngenda okuvaayo nga ndi paralyzed left side. Oli bwawulira oluyi bamukuba oluyi nti bakuba olunaku olwaleero bakuba ne wayitawo wiiki njagala kaseerako nkuba mabegako era amazima lwakuba ali tomanyi naye ebiseera abamanyi Joan Makumbi nabeeranga nnyo mu mawulire nnyo saga byaliwo bingi nnyo kati nentambulanga nayo nange nga simanyi nti nina clot nga bamaze okunkuba oluyi lwava ku ki andogambye byali nnyo mawulire lwaki byali mu mawulire? Waliwo obutakkaanya mu ngeri emu. Obutakkaanya mu kyaki? Domestic violence. Kyavuga nnyo. Nze nali ndowooza nkyasomanga sibitege. Ndowooza wali baby. Oba okuzeekuzeemu. Domestic violence. Ndowooza kaseera katuufu. Program ajidde mu kiseera ekituufu of which domestic violence eyinza okuba nga ebaddengawo naye ate kana kaseera ke tubaddemu aka lockdown. Oh my god, abakazi bakaabi bintu tebibadde byangu everywhere. So tutandikiraawo sometimes afe abakyala tugenda ne tukola oba oliawo ensobi ebiseera ebisinga naffe abaami tubanyiiza. Abaami ne batukolako effujjo lyonna ne bakola ki lyebagala naye nga abamu basobola okuba nga be baleeseewo embeera eyo. Well, ne tukomekeza nga tugamba abasajja bannaye abasajja bano tebalina mpisa
naye nga twerabidde ffe okitegeera. So on your side byali bitya? byali biwanvu my dear. Nakolanga nnyo amawulire ga Bukedde era singa Bukedde basobola baninsasulidde kuba nabakolera amawulire. Nakolera Bukedde amawulire n'abamawulire amalala. Nga bategeera batya? Mwe ebiseera walinga free okuvangayo okwogera? Omuntu yakubanga ne tugenda ne ku poliisi. Poliisi n'evaayo. Byamanyika nnyo my dear. Akuba ogambe wali muto. Ne poliisi yavanga era byatukanga mu mawulire. Be baatukanga be bagendanga mu bamawulire. Ngenda okukeera ku makya nga ndi mu mawulire. Nze nga sikimanyi. Naye nga byatwala ebbanga. To answer your question. Nga tetunawo nakwesiba nnyo ku Stan. Omwami eno yeti yayinanga nsonga ze ng'omuntu. Ate okubanga oba yayinanga ensonga ze. So he might have been stubborn by then. Waliyo abantu banga character zaabwe bwe zite tujja weewawo tetuganye omulabe Sitaani akema naye waliwo n'abantu abamu nga ye bw'atyo bw'ali. I think he was stubborn By then? By then, one of the stubborn persons. And do you think he's still stubborn wherever he is? I don't know. I don't know. Tamuwuliza? Muwuliza kale. Nesimanyi oba akyali stubborn. Omuntu wa Mukama at least akubirako munnakase munagamba munange nduli Sitaani ye yakola ng'ebyo naye kati ebintu byakyuka. Kubanga ndaba akabanga kayiseewo. Akabanga ko kayiseewo. And before that, ebintu ebyo oyugamba 2000 olina omuntu ne bihappeninga oluyi we yakuba oluyi mwayawukanirawo oba still kintu kikyagenda maaso? Kale natwala ebbanga nga si saawukanye naye kubanga era nakola nga one of the media sijesobola kwogera ku wano nakola ku medias nga abantu abamu bamanyirya Joan liri yoyogedde lyesaagala kwogera. Nate munaye nange lyenjagala Joan Makumbi. Tetwayawukanirawo. Ebyo bwebiranga kyabita. Ebyo bizibu. Kuba amatambuli bamanyi naye ate njagala nnyo okukozesa Joan ndikirya kubanga nze kye nazuula. Kakyabeerangawo newoguma era abakyala tuguma. Kati eyo waliyoko omukodomi yavaayo. We have a family doctor. One day he even strangled me. Me to a doctor. Unfortunately, he passed away. May his soul rest in peace. Naye kyeyagamba nti mumusonyiwe. Ndowooza abantu ba family bayaffe bakatonda balimu eddiini era ne tumusonyiwa. Babimanyanga ebyabangawo. Omwami ono omanyi waliwo abaami ng'ekintu bwe kituuka mu mawulire akyusaamu. Waliwo abaami bo nga tebagala bintu byakuswala. Ye ebintu we byagendanga mu media teyatyangamu okugamba nti owange kaneddeko ebintu bino mbiveemu. Teyakikola. And was that really love? Omukwano gwo kubanga kinewunyisa kale. I understand. Omukwano gwe oba ye yagwinanga ddala nga ayagala mukyala we naye ate nga mukubi bukubi. Ndowooza yali mukubi oba alabika yali mukubi ng'atakkiriza n'omulabe Sitaani mumukozesa. Sister Nasanga, what I can tell you is abantu abasinga bakola ebintu tolaba ababba nga tuvudde ku domestic violence. Ababba bano teri muntu ndowooza agamba nti kanzibe naye omulabe Sitaani yaba amukozesa. Teri muntu ayagala kukola kwenda. Teri muntu ayagala kuba mukazi. Teri muntu ayagala kuvuma musajja naye nze ndowooza Sitaani yamukozesa. Bwe nkirowooza ekyo. Omwami wo because bambi tewafa abakyala tewali muntu afumbirwa mwami nga tamwagala. But akaseera katuuka n'ogezako kyogezezaako n'olyanga okugamba okomye. Naye ate n'olya mulimu omuntu okola ki omwetaaga akaseera ako akayitamu otya ng'olaba eddala bana ekintu kireka kituusa okunnema. I surrendered. With me I surrendered. I gave up. Kuba nalaba nga tekyasoboka. Waliwo ekintu ekituuka nga kiri kivunze. Nga tokyasobola kutukuza. Nga kyo kivunze.
I gave up. Yatuuka ekiseera n'agenda mu kkooti n'asazaamu endagaano gye twalina n'awasa. bwe yasazaamu by then yali amuviiza out nga temukyabeera mwenna oba still ebyo bikolebwa nga mukyabeera wamu? Muviiridde. Gwamuviira? Yes, dear. Because you surrendered. I surrendered and I quit. Era ne wawulira nti awasiza tewali mukali anti fe abakazi tuba n'obujja obuyitira? No. Ogamba mponye? Gave up. I completely gave up. Bwe mutuuka mu kkooti ye okusalawo okulya nga ekintu akitadde, naawe mwasalirawo lumu? Nze kasita yasalawo saamuwakanya nenkita. Nosigaza Mukama Katonda wo? Nensigaza Katonda wange. Nga bw'osaba omulala ajje. Nange kubanga nga ndaba mwali mulina bana bameka? 2 kids. 2 kids. Tofunangayo mwana mulala? No. Paka kati okyali single kati wona? My dear, yes. Bintu bibuzaabuza bino ebintu bya Katonda. I thought nti mwaka akaseera naye wagambirawo nti kale kofunye nange nteeka okufuna. Sibamu wamu ka space. Omwami bw'amala okusayininga ne muyawukanya ddala. Omaze okufuna ki? Oluyi? Kati twagala kana kaseera oluyi olufunye, ogenda dde mu ddwaliro, oluyi lufuuka ddi ekizibu? Kati amazima within that time, those years, nze nakolanga ne clot yange oluyi lwe bankuba nga simanyi nti nafuna clot. Era nze njagala nnyo okukubiriza abantu, kiba kirungi nnyo ne twekebeza, kuba nze ndowooza had I known that I got a clot on my brain, maybe nagijanjabye kuba mu ama health worker. Naye nze natambulanga nayo nga simanyi, nafunanga omutwe nze nga ndowooza oba lwakuba ndi bize. Not until 2011 clot bwe yantwala mu koma. Olwo lwe luyi olwasembayo mu kukuba kwonna okwaliwo? Oluyi lwe lwasembayo kyali ekikolwa ekyasembayo omwami oyo kye yakola mulyoke mwawukane? Byali bingi my dear, we nasalirawo okuvaayo kubanga bw'ogambye abakazi ffe bwe tumalira tuba tumaliridde, ate kasita oba n'omwana kyo kiba kyanjawulo. Naye we nasalirawo byali bingi, naye nga kye nayagadde okugamba nti clot nagifuna lwoyo kunkuba luyi. So kitegeeza nti oluyi olwo balukuba obulamu ne bugenda mu maaso. Judy towakifaako? Saakimanya nakimanya nti nfunye clot. Wabitwalanga ebya bulijjo nti omwami ajja nankuba nekiggwa obulamu ne bugenda mu maaso? Yes dear. Naye abalokola ebizibu byammwe nabyo nga bingi. Kale programu ebintu bizibu banange tukyalina omukyalo ono gospel artist omukyalo Joan Ndikirya liri tulisazizza musaga kuleeta buzibu agenda maaso n'okutubuulira. Bw'oba omwetegereza bulungi ng'atambula oba bifaananyi by'olabyeko bamukuba oluyi obwongo ne bufunamukko ekizibu, bwatyo n'asanyalala ekitundu ekimu. Agambye nti akaseera akaatuuka, waliwo agambye nti akaseera akaatuuka nze nga siwaana kwogera, naye we tutuukidde wano asobola okwogera. Byali bitya okuva lwe yagenda mu ddwaliro? Bye tugenda okuba nga tulaba, naye nsaba tuomulemu then tumale tukomewo tovaako. Nanga abakusibudde naye bwe lweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole ki? Naye noonya omwana. Siwonanga. Ekyaki? Ekyomusulu. Ekyaki? Ogwali omusulu katiko masira. Embeera tempisizza bulungi n'akato.